Gloria Bugi nali wano ne mbagamba oyo teyazze kuyimba. Oyo muyimbi wange goli konno. Oyo tugawo gokola kuzamba. Akati wetwogerera. Era tulina authority etema ya katambi. Kali eri ne tugamba a few moments later ne tugattako akabugi. Nenga bannange Gloria agenda tabula amaka g'abantu bangi. Abakazi bakyanyege waka. Kazi batandise dda. Kyokka wali political mikolo yasooka obbakanga. Erya pwiti lyali ligudde nnyo naawe. Oleeta abo. Mwana mtoto nabala genda. Ngeri gye yali anyola ekiwato. Kiriwa. Aposo Nyanzi. Kakkana. Tagendanga na bannabikande omuleeta wano. Mwana muto nnyo oyo. Tannaza na mukono mabega. Gw'oleeta mu mbozi zaffe wano. Nanya n'abakuba ba YouTuber lwakuba boogera ku linnya lye. Tukuba strike ffenna buli yateekayo yakola ku mboozi eyo. So Gloria Bugi kati yatunda. Naye mbadde njogera desire ku machanga munyivu. Message aziddamu aleta bwasangula. Woman of God. Ali kati Hit Boss management is deeply disturbed and saddened. What is disturbing them? And saddened to address the unauthorized release of unauthorized release of a private video featuring their musician Gloria Bugi. Solution ya kantu eriemu. Gwe wenna ataagala kantuko kafulume tokakwata. Kuma akantu kutoka recording ako. Kuma akantu. Bwoba toyagala kafulume ne bw'oyagala okagaba. Gw'okagabira leero Mozo radio yayimba n'agamba olutambiro lukyusa enzungulula. Abooluganda baawukana. Olaba abooluganda baawukana naye kati olwo boyfriend gw'oyina leero we munaakyakkalana ajja kuta akantu. Oyina gw'okaweereza ng'oli mu ku slave trade otunda. Ne bw'onookamuweereza ayina abalala omuntu wabeerera ng'ayagala okugula akantu ako kitegeeza ne baadiiringa nayo banyumya emboozi b'akantu. Nana Habo Mouthwash lyeddagala ettuufu yennagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Yellow Wood Travel and Tours Limited. Febuli n'okwesiga okukolera ku nsonga za ticket ne visa ez'enjawulo ez'ensi yonna gy'oyagala ate nga tokolagana n'ennyonyi zonna. Oyagala hotelo w'otuukira oba okulambula ku Dubai? Jangu ku office zaffe ku Bloom Street, California Plaza, Level 3, Office number 8. Tukubire oba tufune ku WhatsApp. E Dubai tuli ku Jamal Building, 8A Street, Knife Deira, okumpi ne Mount Royal Hotel. Office zaffe zatongozebwa International Air Transport Association, IATA. Website www.yellowwoodtravel.com. Kale twagala kubuuzaako yonna gy'osinzira okubanga atotulaba webera kubanga atotwegasseeko ate olunaku luno olwa Sunday tubeera kuva ssaawa zibeera 4 paka nga 5:30 we tubeera webera kubanga ate ne leero kwoli we tuli full team okuva eri wa Nyanzi naye ntambika asooka mpale nga mpisizawo akantu kannana ako. Yes, abali ku Saimo official twongedde okuddamu okubalamusaako naffe okubaaniriza ku show yaffe eno ebeerawo ku lunaku olwa Sunday tuyita mu bintu ebiri social naddala ebiri mu kisaawe kya art ne entertainment n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo. Amanya Frank Ntambi, Wayne Balkeza, the youngest East African professor, the Jaganda Renegade Encyclopedia de Konosuwa zabalamusizzaako nnyo okubagambako akadagala kaffe kano obedda bangamba sikaita kadagala kabakamanyi gasajja. Yes, Dagala Nana Habo Mouthwash eddagala eriyamba ku ndwadde zonna ezinza okulumba amanyogo saako naawe ayina obuzibu mu kamwa nga kawunya bubi bera ngokwesa Nana excuse me bera kwesa Nana Habo Mouthwash gosobola okubeera ng'ojja mu supermarkets, drug shops ne pharmacies zonna mu ggwanga era nga ali certified aba national
Drug Authority tomufunamu nkenyera yenna n'omulundi n'ogumu ajja kuyambako mu ngeri emu oba endala oberenga obulambu kutambulira bulungi. Bannaffe abalala babayita ba munno wacha bagamba nti funa emitwalo 3 egya Uganda omwezi osubscribing nabo oberenga olaba films za Uganda za VJs ba Uganda bonna ba VJs bona ku mukutu kwe bali bakuwa films buli lunaku VJ bafulumya film buli lunaku weruti olucha era gwasobola okusaba n'ogamba njagala kulaba Junior oba njagala kulaba VJ mulala Jingo bonna kwe bali ba Emi ba ICP ba Shaukan ba Moba ba Musa ba Ulio ne ba VJs bonna abala ko bali ku munno wachi mitwalo 3 munno wachi omusolo mufuna ku simu yo ku Android ku iOS query application nemwe ku mutimbagano gwa www.munnowatch.com namwe abalina smart TVs osobola okugajja downloading application noberanga ogiteeka mu simu TV yo okiba kikulemeredde osobola okubeeranga ocasting ekifaananyi okuva ku application wano ku simu noberanga okikuba ku TV biba bisoboka okumanya ebisingawo ku Munnowatch genda ku mutimbagano gyaffe kwonna kwe tuli X Facebook Instagram numbers kweziri obanga olina kyoyagala okubeera nga obuuza oba okuyamba kuba naffe abalala babayita ba Bwinbet Uganda bagamba nti gwe nawe nayagala okubanga osiba ku mizannyo gyonna gy'omanyi Bwinbet egirina ku mutimbagano gwabwe ogwa www.bwinbet.ug olunaku olwaleero waliyo Man City ne Arsenal olunaku olwa Sunday so obeeranga ogusibye ng'otuse mu yensanvu ng'owulira kyewasibe si kyekyo kyoyagala okubanga kituukira obudde bugenda osobola okukola kye bayita cash out nabeeranga sente ze bazirya zonna lumu baba bakuddizaawo ko obeeranga akatengo okafuna Man City ne Arsenal olunaku olwa Sunday luno basobola okubeera nga kuliko gugundi ku fomu gyeriko yakakuba musanvu ate kati ate wobeera nga osibe nti Man City egenda kukuba Arsenal nga bwe kiyinza okubeera sente woziwangudde ogenda kuba ozifuna butereevu tebakuggyako wadde n'omusolo be bannaffe aba Bwinbet nga balina emizannyo emirala muli ne live casino n'emizannyo emirala gyonna genda ku mutimbagano gwabwe gwenda ku simu yo tekemu www.bwinbet.ug kale Nyanzi funa microphone eyo nga bwogifuna banafa ba Yellowwood Tours and Travel bakutegeeza gwayagala okutambulako gendeko e Dubai omwezi guno oba omwaka guno inzo gamba nti yagala Christmas kubeera nga ate ogirirako Dubai Yellowwood Tours and Travel bagenda kutandika okuyamba nga bakufunira visa. Yes, visa zabe zibakolako bakolako ku visa ey'obulambuzi ey'omwezi ogumu bagamba mu abasuubuzi namwe era sitwa banoonye emirimu tusobola kuba tukufuna visa y'emyezi 2 ku myezi 3 tetunoonyeza abantu mirimu ne tukufunira visa y'emyezi 2 ku myezi 3 nojja noonoonya omulimu singa oba ine yakubalidde then n'abasuubuzi musobanga mugikozesa then tulina bannaffe bagiyita residence ID emyaka 2 miramba n'ogikulunga nga bw'oyingira bw'ofuluma mu Dubai naye tujja kubanga tukuyambako kale awo ebirala byonna ebitambulira okwo kubookingira tiketi woteri kupikinga ku airport byonna tubikufunira bannaffe ba Yellowwood Tours and Travel banoonyeeko osobola okubiranga ate ofuna services zaabwe. Nyanzi babuuzaako bannange mwenna abali ku Saimo official mwe bali kugibeerako nagigoberera ku Sunday ng'eno bakulisayo mwenna basobodde okubeerako mu makanisa ne musaba n'abatakyasaba nammwe mbeebaza nga gwe Katonda oganze Katonda gwe mmanya ali mu mutima gwange ng'okusinziira ku bigenda mu maaso mu kanisa basumba ab'enjawulo bye boogerera ku bituuti nga gwe byakuleetera okubeera nga kanisa gamba kesigale nga ya mutima gwange naawe nkwebaza okubeera nga otegeera omutonzi wo so nga ate era nyagala okuba nga mbategeeza nti nze proprietor wa Nyanzi Production ffe tukola mikolo photography videography ate era nga tukola ne ku kyewandiise video zonna ezinyimba music videos kosa neddiko ku mikolo nayo tumukole namberiza omusanvu 06 33 6 17 koba onfunira olwono tusobola okubanga tukola business Nyanzi live kale tweyanze kakati ogenda kubanga ompeera kusula omuzindaalo ogwo naye sula funa microphone awo abagala okutuwa ku ssente wano kusema official twakoze studio tusobola okukozesa okudocumentingira ebintu waliwo olinza okuba oli muzimbi naye ng'oyagala tujje tukavaringe bulungi nnyo byokola ki byokola mwina feature stories abamu mwina documentaries enamba yaffe erabako ey'oku advertising osobola kuba nga ate otukubirako ne tukolera sula kyannaku nnyo kyannaku ddala omanyi mbadde nzijja ne neerabira ebintu byange. Weerabidde ki? Nayise mu katale awo ekibuye nengulawo ebitengotengo n'omuzigo omuganda naye mu kupapa wano enkuba ngeri gyebadde etonnya ne mbyerabirewo omukyalo omu
kinnumye nnyo kubanga mbadde mbyetedde Gloria Bugi abikozese kubanga ekitengotenge ekyo Isula. okiteeka mu muliro essigiri nekitulika Yes sebo. nosigako omuzigo omuganda Kale sebo. kiba kigenda mukola bulungi nnyo afune ku Twin Tower ng'omwana omuwala naye kyannaku nnyo kitengotengo kyange kirese Tukiwonye. mbadde ndi mu kupapa nkuba ng'etonya byonna binnumye ngambo bansooka enziruke naate nja kusanga mu mazzi so nabadde nteeseteese bulungi waddemu kamuko weewumbeko kitengotengo omuzigo omuganda ne busheva busatu nambadde mbireese njagala kumusibirira entanda ng'omwana ow'obuwala ne kano babita batya buno bukata bunairo kata obuzungu tienjala omwana omuwala tolina kuba na njala wenna waliwo olugalo olumu oluddiridde nassi luno lwa wakati teyina kubaako lwala nga luwanvu kati byonna mbadde mbireese era nga njagala kumulaga ebintu ebimu ngeri gye bikolebwamu naye kinnumye nnyo simanyi oba naafunayo omukisa oba naafuna omulala mbireete bimuwe yenze sula flexible Tuyanze Kasirye. Mbuuza ku bantu n'essula gyatandikidde. nagamba buto bwe twasiriikiriranga nga maama wayingiranga enju n'osiriikirira maama yajjanga nambooko kuba yamanyirangawo olina kyoyonoona kati buli wenda basula asiriikiridde manyirawo mu bulowoozo byalina kyayonoona era ojja muzina mbooko Abaja Kasirye Adam Card tukomyewo n'olwaleero ku ya Sunday uploading bwe ssaawa 4 zennyini ndi muturuzi w'ensonga ez'enjawulo ate nga ndi musajja mutembeeyi mu matishaati awo ne jumpers eziriko brandi yange bonsanga ku namba y'essimu 0755196813 business nga tugikolera ddala bulungi nnyo tubandiriza ku Saimo Official mwe bali ku likinga ku sharinga commentinga ne feedback yonna bwe mutuwa tumufuna. Kale tuyanze gonako lwaleero tugenda kubeera mu social issues but tugenda kuzisimbako amannyo tusobole okulaba nga tuyinza obbaako kye tuggusa. Bw'oba obadde owangadde mu kibuga Kampala ne mu Uganda ng'obaddewo nga neera omukisa gw'okuwuliriza obadde oguwuliriza ebifaananyi eby'obuseegu ne bu vidiyo birabikiddwako wabula edda engeri gye byafulumangamu yeyawukananga ebiseera ebifaananyi ebigambibwa okuba ebya Cindy we byafulumira Red Pepper yabifulumya ebifaananyi ebigambibwa okuba ebya Mama Fina era yali Red Pepper awo twalaba ku ka video akagambibwa okuba akazali era abaali aboogeza ab'ebiseera ebyo nali mwana muto era saakitegeera naye they complained about why it was what twamukolamu zali dry gin nakiwulira nnyo nakuba nali mwana muto saasobola kukola ki njukira abakomediani b'ebiseera ebyo abaayogerako nga bakompeyalinga ku biseera zali ebifaananyi byo byafulumira nti buli yalaba ku kifaananyi baamuwa promotion baakola ki byali bingi nnyo awo simanyi enkuba n'etonnya ti byazali bwe byafuluma abantu bawanika ku bizimbe ne bagwa lwali lw'amaanyi awo ovaawo tulako ka video akasanyulo binamweruka n'agambibwa okubeera Kasumaali agambibwa bamukwata n'okumukwata agambibwa baawe yavaayo n'agamba byonna yabiraba naye nga bwe yeetegereza omukazi engeri gyenyola bw'ati nga si yowuki engeri gye nga si yoweewakaawe era oba yali tamanyi wamukwata kwenyola bw'ati kakati ekyo nakyo kisoboka amannyo gano engeri gye gaddanga ku era ne ka video ako kajjukirwako okubeera silent tetekaalimu wadde n'eddoboozi n'eriki naye nga g'amannyo bw'ogeetegereza neweetegereza agataliiko nfufu g'ebiseera ebyo nga bafaanagana nga galina engeri gye gafaanaganamu naye bagamba Oluganda okufaanana si Luganda n'ekibiribiri kino kyali kiraga ng'ekyomukubi w'obulango wabula Kasumaali yavaayo ebiseera ebyo n'avaayo n'akakasa nti n'ekyamazima omutwe gwe mulamu ka video gwali gugwe naye n'agamba nti obubi bwa bannayuganda bakwata omutwe gwe baguteeka akabina akatali kake so bode yali ya muntu mulanga Kasumaali agamba nsobola kunyenya kiwatontya bwe ntyo naye omanyi oli yagamba kwagala mukamusibe
okwagala omuntu ng'omwagalidde ku mmeeza ya gundi ya ofiisi wabawo byokola nga byanjawulo okusinga ku byewaka manye ekyewaka oba omanyi nti oli ku kyewo kati bambi engeri gye yeefunuggulangamu n'emmeeza yali emunyiga kwekugira ati abikula bwazzaawo oba bwali bulumi ebifaananyi byetosobola kwewala tuba 2019 Martha K yatuyiwamu Martha K yatuwa ekifaananyi era nali mwana muto naye nawulira ekigambo tama kyesipanakakana kati sinakonectinga bifaananyi n'ekigambo ekyo nawulira nnyo ekigambo tama naye nawulira nnyo ekigambo tama ekyalo kyatambulira nnyo ku bifaananyi byani FDC yali ani kati ate waliwo gundi Panado w'abasajja owa Didi Angela Kagundi FDC yali ani waliwo yagira bwati oyo Desire Desire yakwata akabonero ke FDC nasonga mbere n'akakola bwati Angela kati Desire Panado w'abasajja temumujjukira ekyatwala za Didi mu komera Panado naye yata Sama balebeete Panado w'abasajja yali mukanyoba twalina ku Panado w'abasajja tunajjukirako myawo omulala Mukama Katonda madde nagwe njukira bune mwerabidde Angela katatu yali si katatu oli yali awoleza mwami we obwedda nnindirira kano katikitiki owagundi Angela Kagundi yali wa Bbeere naye ne Bbeere kitundu kyakyo waliwo Zali Hassan Tiralera ako twamumaze dda Fabiola Anita tulina of recent Shira Sweet She ne mami wo yennyini abo ate babbeere mama wo nidde sibo Shira yatulaga twalaba Souso ne tulaba ne gundi ne ttatu y'emmundu AK47 twalaba Souso ne mami wo ebinnyo Souso temusinikira wano binnyo byammwe put some respect ku manya g'abantu yafunye ne bulutiki ku TikTok mami banange ebifaananyi bifulumye ale Cinderella sanyu Cindy eri mu red paper so ekyo kibadde background kukakasa ne ku basajja Simonze wantama ekizibu kye twakafuna ku by'abasajja bonna tebaturepresentinze bulungi Pemba paka nakati we cannot explain what we saw zekiriza sebo Pemba we cannot explain what we saw Rwasa up to now tetumanyi kitwakola ki twalaba gwe tubadde tulinaayinawoko agambiwa okubeera haji era nga bw'abanga ye bamugatako erya Ssekabira naye yavayo ye n'akola ki newakana n'agamba nti wadde nga n'oli yali mutayirire nga naye mutayirire naye si yeye azanyirawo nnyo gundi ate dabadaba ayo bamugoba bugoyo fumbo bwagaana namwandu yamugoba Bad Black yayogera nti kulabadaba namukulu w'ekiwatule yabogerako so eyo background ye yegenda tuleta ku topic of discussion ya leero nenga lwaki tambi aba ayagala okukusa omukulu w'ekiwatulo muleeta mu bino yagamba nti katono badaba gundi Bad Black yayogera na oba omukulu mwe yajja olima weekaba katono kabeera kankolera kankanya ku musajja wange Bad Black musajja mwagala nnyo so why Bad Black atajibwa akadi atya sibo Bad Black choke yali atamidde Bad Black atajibwa akadi mu ggwanga muno lwaki denga bituufu ebingi nnyo yali mukake uwulirizayo kino bingi byayogedde nga biki nga bituufu netajibwako ki hadisi ku bantu abamu abako byonna byayogedde kasaka ati labada oba byayogedde ebituufu oba bikyamu tajibwako aki Saimwa ata ututiisa kakati nakutta kifaananyi ky'abantu togamba Bad Black yetasobola kwetegeerera naga nti ekituufu kiri nti nagira naye nange neebuuzanga akabiriitika naye nakantagaliramu kiki kali mu kutu kalimu tuula ntambi ate muprofessionalizing nnyo kusukka ayagala mbukwe kakati onakolwa ayo discussion teri mu sense onakolwa leero according to my personal research yes journalist wa BBS ebifaananyi ne video ezifulumye nyingi
naye bw'ogoberera gundi agambibwa okubanga basinikira muli ebintu okutandikira yatutandikamu Luzinda agambibwa okubanga yali alina boyfriend Omunigeria Uche Okechukwu Uche Okechukwu gwe tutaalabako nga bagenzeeko out nga batambula naye yali boyfriend we twamumanya bifaananyi nga bikoze eki nga bifulumye bw'ogenda muri siti eyo yonna tuyinza okuba nga tetulinamu bifaananyi bya boyfriend mutuufu yatugambibwa yali ani Mario Nsindi ebyasindi bya Mario yabita bwekibambye bwera bagugulana Mario Brunetti yes bagugulana kati yagamba yali ekisoba anti twamumanyako akati mu byonna kiro kyekirowoozo nti abantu bonna abatadde ebifaananyi ebyo nga babiteredde abo be baagala biyinza okuba ebisinga tebikomyewo kubanga bisindikibwa with love ne bireceivingibwa with eba nenirabidde twerabidde Pretty Nicole twerabidde Queen Masolo twatogera ku nsonga z'abajjeno tuleeta basikala tuli ku bifaananyi togenda kutuleetera kaana katondi keyambudde laba oli bwa bibiina z'ebimu era kyenalaba the question is abantu abasinze ebifaananyi okudda byebyo ebigambibwa nti no bwe byali bisindikibwa mwali mukola akasembe twagala okubaza bataayi abawangalira mu Bulaaya awo mu Amerika awo mwebali omulimu ogw'okutusindikira ku bibaweereddwa nti waba mala obikozesa bo bakkiririza mu reuse era reuse babituweerezanga mivumba basula bambale kyova abantu tetunafuna kafaananyi nga video eri kiriya nnyo because bibeera reused abamu kigambi sinze wawo ogikubidde ujeko shira anti nera nkira wa iPhone kati bugi yabadde kusala malodi ndeka yabadde busega mukaloji akala yisi mitwali 3 omwala eriro n'endodo yebbina ogenda ku teeruzo zapanga n'obujjo n'ekitande ekimpi mitwali ejo mpa ne microphone katandikire kusula moment Gloria Bugi yeyambudde abawala basindika ebifaananyi kukola ssente Gloria Bugi nali wano ne mbagamba oyo teyazze kuyimba oyo muyimbi wange goliko nno oyo tugala kukola kati wetwogerera era tulina authority entema y'akatambi kali eri ne tugamba a few moments later ne tugattako akabugi ntambi yagamba yo gw'okutunda omubiri agukoze yatunda ebitundu byonna ne biremwa okusala continent omuntu abere nga amanyikiddwa bunamawanga ntambi bino bya ntambi ng'ayogera era nagamba bali eri ab'eddoboozi alya abo ogwabwe tebagukoze ntambi nadda wansi n'akola script ey'okubiri era nze nnina essuubi era bale sula nga tonnayogera tusuke tugende wa ntambi abantu bagamba waki kano mwakakoze lwaki mwatubise essusu ano mwana kabadde kapya ate ekyokubagamba nti sebo go waliwo ani yakwata ka video go waliwo taata mwabaddemu ekisiikirize nalaba omutwe nga gwa ntambi kyannaku nnyo yesebo okubeera nga bitu teyatuse gye mwagala muyimbi wange okubanga ali already down ku Twitter amaze ennaku 4 down gali ku trending number she's already down but she has it down we are trying to solve an issue we are already depressed tuli mu depression tuli stressed muyimbi wange betuyitamu nanze wamu naye oba you guys depressed we are depressed ebyaddala kyetuyitamu si kyangu ensonga zatusobako olunaku olwajjo twafulumiza ekiwandiiko namutayiika tusomeremuko ekiwandiiko kino nga kinnyonnyola ku mbeera eyaliwo etali nnyangu nnyo okutwaliza awamu omwana wattu akimpadde leero kyokka obusiru bwange n'omuddiza akatambi muwadde akatambi nayinanga obusiru bunnuma kati tagambi that is me ayina gyampadikira nagideletinga ino this message was kadi okumanya atono so ali alati bwaki nedda
kakati mukamuwe ekyamazima alayika waddewo omuntu ntambi akusabye akatambi n'omuweereza noga disi twawandise ekiwandiiko nga tugamba Hitbox management is deeply disturbed and saddened. What is disturbing them? And saddened to address the unauthorized release of unauthorized release of a private video featuring their musician Gloria Boji. We condemn the actions of those responsible for leaking this video. This is a clear example of exploitation and revenge pornography, which is unacceptable and punishable by law. To the fans, friends, and family, we appreciate your love and support during this challenging time. We are grateful for your understanding and kindness. We will not be commenting further on this matter except for our PRO Frank Antambi while he's discussing various shows with Simon and others. Segeza abagala okubuuza erebbe liko original teri answer zaatyo. Bajja kubuuza nzige bakkiriza. Our focus is on the music and the artists' well-being and seeking justice. We are working closely with law enforcement and online platforms to identify and prosecute those responsible for leaking the video. We will also be taking legal action against any parties involved in the distribution or sharing in this content. Lastly, there is a panel called Simon's panel that will want to discuss this video, but let them eat. You eat knowing that the wound is there. Sula bakwe microphone. Almutawa Enterprises Limited bano beba kafulu mu Royal Estate Development oyagala kutunda oba kugula ttaka. Almutawa Enterprises Limited beba kafulu bayina plot enteketeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulakulanya zonna bazikolako bagula n'okutunda amayumba ate basolooza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kwagatta n'okulabirira ennyumba zo. Almutawa Enterprises Limited beerufu. Almutawa Enterprises Limited esangibwa e Nansana ku Hoima Road mu Nansana Municipality. Oyinza obafuna ku ssimu 0705-479-993 oba 0753-339-461 ne ku ssimu ya WhatsApp +93-362-388-59. Teweerabira Almutawa Enterprises Limited. Gloria Bugi tumwaniriza mu nsi ensuubize. Wetujidde ku nnyo atono omulala omuwala omuddugavu naye afaananye oyo tumuleke amucha Jojo. Mumuleke oyo bannange mumuleke ebintu ebyesittaze emmeme pamu tulina pressure also nasima mumuleke bale tusaba gavumenti etuteewo boodi esunsula oboyina okutukako mu bantu ekikere yandikitaddeko mu omuntu agenda kutuka agantu ne gajja Zumala ngambye alinganga yalabya akamwa kagonya. Yo yatadde mu filters. Ne filter ere mati nsajja. Filter yakozeeko ogwayo. Nazo zitya, filter nazo zitya. Singa wala bero. Saajirabye. Twalosaba anti bannazirwanako, please. Sima inalongo. So Gloria Bugi, oluvannyuma Frank Antambi eyajjanga amutembeeta wano okutusomera ekiwandiiko kuva mu Hitbox management. Banyoleddwa nnyo olw'obutambi obwo okufuluma. Naye Gloria Bugi tukwaniriza mu nsi ensuubize. Ogenda n'okukola ssente nnyingi nnyo mu kino ekintu kubanga gamaze amatuufu gali nti kati bookings zeeyongedde. Ezebivulu. Individual bookings. Kati abamwetaaga beeyongedde. Abamutwala mu hoteli ez'enjawulo. Waliwo kati ba minister bali bana. Benakala like tuli mu nkwatagana nabo. Baagala ddala kubanga badde bambuuza ano is it true? Ebbere lya ddala oba lya sajjale konze. So waliwo kati ba minister baagala okukwata ku bbeere eryo okuliwulira because abamu balwadde balina obulwadde balina pressure balina biki kati nga bwalikwatako awulira mu mutima gukola ki? Tujja. Omwana yangambye olikwatako n'olinnya. Lwala ku buuti.
oli abonti bakulu so Gloria bambi nenga bannange Gloria agenda tabula amaka g'abantu bangi abakazi bakyanyege ewaka kazi batandise dda kyokka wali Nikolo yasooka obbakanga erya puliti lyali ligudde nnyo naawe oleeta abo mwana muto nabadagenda engeri gye yali anyola ekiwato kiriwa Apostle Nyanzi kakkana tagendanga na bannabikande omuleeta wano mwana muto nnyo oyo tannaza na mukono mabega bw'oleeta mu mbozi nanenya n'abakuba ba YouTuber lwakuba boogera ku linnya lye tukuba strike ffenna buli yateekayo eyakola ku mboozi eyo so Gloria Bugi kati yatunda naye mbadde njogera ne desire ku macanga munyiivu message aziddamu aleeta bw'asangula woman of God ati kati crown bagitutte ffe bujjo tulina desire ye challenge bano bona ba Fabiola bani bazze nenga tunoonya oli nampa wengwa so desire abadde akyali mugundi ng'engule yakyagine okuva oluvannyuma lw'emyaka 8 naye Bugi yazze ekyasinze okunnuma kwe kuba nti yakuta akatambi nga tali mu sensi ze bulungi ezitya because atunudde ku maaso nga ndabira ddala nga kuleta erabika yabadde agimazeewo eya Nairo Gloria anywa Nairo nedda se kituufu omwana omumpi bw'ato Nairo amusobola ate ekyeeta so ebyo ebiku byasinze okunnuma asobola Nairo na so eyatutte Gloria Bugi eyo yonna gye yamututte ekisooka nsooka okivumirira yamututte kaloja k'emitwalo 2 nze kinabadde nsuubira nganze okusinza ku ndodo y'ebbina agenda muloji gye banaabisa obudomola obwo nga ne teyiro za bujjo ziropanga wano buukawo semitinga wano ekitanda kyenkananga ebbina lye kimpi bwe kiti okitegeera so ekyo kyandisappointize mukongo omuntu nabadde musuubira manyi mu Uganda tulina ebifo ebyebbeeyi gye nabadde nsuubira ati ateekewo status omutindo gulinnye ne kati ova mu kayigo ng'oli ku kitanda ayi kaloji kawa kano nagenza okola research yange ntambula nga teyasusse salama yabadde ku salama road ezo zigundi zezo nzimanyi waliwo eririnyika mukamupoko joint yoga kati ate n'okumutwala eyo kubanga abantu babadde babuuza nti Gloria atandikira mu mmeka just okwagala oba okumusembera oba okumuwa kuhaaga obulire tutulifu mitali kyali tto nemmanya nti eyamututte ate munaye teyamuwadde kinene nnyo teyamuwadde munaye kinene nnyo ekinene nnyo tuba tutunula okusiza ku mbeera era kayamuwadde kiro ya chusi namuwadde kureti ya Nairo ne guggwa omumbi wa ggwanga alabu kati yasussaawo bwenge gye nadde ndaba amaaso ng'abootaboota ati nemanya nti yagikubye buloji obwo bulaba Gloria Bugi be yabaddemu okabeeramu ng'ebweru balina aboogerera omupiira kikube twala ng'obawulira tulina ebifo wano mu Kampala nga biri sound proofed bulungi okitegeera ng'okasuka ebbina lyo bulungi nga teryawulira olikasuka olijja okitegeera naye Gloria yansowazizza nnyo naye kale yangu okwogera ebyekisufusula twogere ku byamagye naye essimu ye leero lwa Sunday kulokutana essimu nagenda ogikubako ng'efurizinze abagala omutuukako ali bonna babuuza bibuuzo bya kisi bonna babuuza ebbere liririyo lyaddala oba si lyaddala alina emyaka emeka nkufuna ntya waliwo abasajja abaduumira beeyo saidi zeeyo engulu eyo Gloria Bugi abadde ayimbira emitwalo 2 era kakyanga atandika kuyimba abadde ayingira omwezi ogw'omwenda alinga mukazi wa lubuto abadde ayingira omwezi ogw'omwenda tannaweza mwaka nakamulaba ku stage 2 ng'ayimbirako asidiki voko eddoboozi we lyatomeragana n'emizindalo n'ayomba nti byavudde ku byuma by'abategesi awalala namulaba wa Muhanji ku comedy store siddanga mulaba wantu wonna abamu booking essaawa zino tebamutwala ku stage bamutwala mu buliri abamunoonya essaawa zino message bansaba mufunye ntya nkirabye ntya tugenda kugatta selfish interests z'abalaba Bugi kubanga Bugi yafunye obuzibu oli amukubira essimu namugamba Bugi I'm sorry of what happened to you mukazi watu naye nalabanga buli omu akola
kyaliko neza ndibadde nga Streamax ezakankusabira okiyitemu oli abuuza ekibuuzo nga kya kisiru but are you okay nti yes I'm okay oba kala I'm not okay but Boogie ngenda kubuuza kino ekibuuzo netonyiga ebbeere liryo amidist byonna kati gogasa selfish interest z'abanna Uganda oranse zituma Boogie Simon sigatta bintu woti wale wetwali ku desire yatumuwolereza nga tulowooza ali mu nnaku wayitawo omwezi gumu n'atukubira akayimba nze nina ekitone because she was an artist olina okumanipulating embeera kati naye yakedde era nabadde njogera ne gundi ono omusajja ono ojambo Daddy Andre nga bali mu kulikodinga kayimba kutama baby kutama kwatayo nunako okitegeera so kati ebyo baliko naye nga abantu bangi nnyo baagala omwana oyo essaawa zino tebagala kumutwala kasese ku stage baagala kumutwala bedridden kulabira ddala ti ebyo ebyalabise bya ddala waliwo abasajja abali ewaka nga bakooya abakazi baabwe amabere gali gati gagudde nga bagala okulaba ku eryo eriyimuse ate tukibanenyeza kati tuli kuwona omwana omuto myaka 2 mwegi tazaalangako tajjanga mu lubuto munda si mumyufu okitegeera kwegamba atiba butibya ate era buli musajja yenna ali eyo wandibadde ojja n'olaba n'ofuna engeri gy'okwataganamu ne Boogie kuba kati kyekimuli ekiriwo ekiri mu ddiiro ku ntebe nyanzi nze nasanyuse nakatumva kweyongeza kakati ebyasula tubiwulidde ebya nonsense we've had enough nonsense kati kanjogere ku sense let's have some sense abantu bange bajja kumenya obutebe nga tonnaba kumbuuza kibuuzo now we know sense njagala ayitewo then ombuuze can't we leave nonsense tugereko mu sense kamala okwogera ku nonsense wasula ekyamazima ekyamazima ye Gloria Boogie twamulabye naye nze mbadde nkyalina gwe nninze era wenjo sinziira okuratinga ngambe nti kati awo tugende mu mpaka wali abulayo Laika kyemanyi omuntu yekka kati asobola okujja ku oyota nedda Shakira tomugatta ku lukalala Laika bwanajja mu mpaka zino Boogie tajja sigaza kifu Laika music era nze wenafunidde kakisa akafuna ku namba ya Gloria yabaddeko n'akagambo forwarded many times ku WhatsApp okwo Gloria kati bagikuweereza nagifunye talina connection kyankwalira emisiru tubampeeza bya kisiru ebyo Balolense ababutambuza so okulabako twalabye naye nina belief nti ono omuwala tannatulaga ku pono Gloria teyatulaze kimala nga ffe abalabi fa aba viewers association mani tulina association number by the way togimanyi Trump live yadimini omukulu viewers association twemulugunya ono omwana bwe yabadde agira ebintu byadde systematic yatulaze bulijjo byasiiba atulaga tewali kipya ebbina bulijjo alitulaga kujjako kale bbeere yabadde tannabaddiraga naddala wano awasemba n'ebisigadde abadde yabitulaga dda kyokka ate era ne strategic movement wadde akyuka wano bw'ati yasoose kuteekayo gundi obstructor yabasiikiriza yabisse kaka yadde nga atataddeyo gistring omanyi abakazi abo babakuba ebifaananyi mu gistring nga ne bwakyuka eno era tolina kyogenda kukola ki kulaba kati ate era ne bwe yakyusa tulage ku front view era yakozeemu kano kakaavu olaba nziki njagala shooting y'abantu babiri ng'eraga ntambi n'ennyanzi gezobikole oba onfuna kyengezaako okulaga okunnyonnyola eggwanga yesebo omanyi mu byekisiru tegedde eggwanga teri ali serious genda mu maaso my life is in danger bantiisatiisa kakati
bwe twayongedde okukola cross examination omwana Gloria yatubisse yatusiikiriza era abagenda mu maaso ga nti Gloria simanyi yatulaze nuduzi simanyi talina kye yatulaze era nze ndowooza kansubireyoko ka paati tumwami Ntambi fe aba Viewers Association ntumiddwa Ntambi bakugamba yogera PR ntumiddwa aba Viewers Association nga bakulembeddwamu Trump Live ye president waffe bantumye baga nti Gloria afuna awali ettaala afuna awali ettaala eddungi n'akasimu ku luno tatuwa portrait atuwe landscape ng'essimu agikutte bw'ati si bw'ati bwe yakutte bw'ati eno amagulu omanya mumpi byabadde nga bikoko bino ebyayuga kiiki kyabisse mangu kati afune wadda nga waliwo amataala agamala abeeko kyatukolerawo ekyenjawulo tannatulaga ku pono tetunnabalaba gwe walabyeki sinnakalaba nawe kafaanana kaya tujja tumalamu maanyi sinnabakalabako onosonyi okuyingirira ono tulabye amabeere ndabye amabeere mangi aga Katonda mu gulofira mu kitooke kya Gonja ebbere lya Gloria Bugire nasoose okulaba nga teririko kipaani nyanzi kwata omuzindalo genda mwegendereza abakazi bajja banyigira omuwala takiina kitegeeza nedda omuwala talina era bina abokusana ensonga zino bbiri omuwala ng'alina ebbeeri nga lyeru wano ku nywanto nga talina kipaani kitegeeza tazaalangako ate tajjangamu lubuto kati ye Gloria Bugire buli wosanga omuwala yena newaba tazaalangako ng'alina kipaani wano ku nywanto nyanzi gye omuzindalo ng'alina kipaani nyanzi gye microphone omalize bakagalya kati kanjogere ku sense obadde obuuza kisebo abo bolaba abo balinganga besijja kwogera video ezo zifuluma naye abantu abasinga bapointinze nnyo mu Bulaaya awo abasajja be bannakinku mu kusaba video ezo ate bamala okuzituukiriza ebigendererwa byabwe situla ate ne bazitaa tukoze tutya okumalawo ekintu ekyo kubanga leero kiridde Gloria Bugire enkya kiri ku Sister House nakindi mwana wo ne mukyala wo nno muba muli awo ne bakaweereza batakupaapaalisa ne bakuweereza akantu ng'ayapaapaza dda oli ayinza okuba kiserebuleeti ne kituuka ku Haji akusaaza ku muzikiti kakati g'amazima gabe ebintu biringa bisatu omuntu wasinziira okukola ekintu ekyo kisooka kituufu omuntu asobola kikola out of love okusindika naye recordinga ebiseera ebisinga abo n'essimu agyeteega yekka asobole okukola ki okusindika naye kati bwe tudda ku bana ba celebrity baffe nga ba Gloria Bugire n'abalala abamu bambi baba baagala crossinga boundaries baba balina rejection bafiringa rejection eyokubeera nga industry tebafiringa nga bakoze byonna omukazi ayimbye naye ng'erinnya ali so desperate erinnya teritambula ogwo gwakubiri n'amanya nti kaakati bwe naakwata akantu kano nenkata kagenda kutuuka mu audience egenda okundeetera okubeera nga nkurosinze nensukkawo okwo ekyokusatu ssente abantu abamu ebintu bino babikozesa ssente oli ng'ayagala kufuna ssente mu mwagalwa we oba mu muntu yenna oba oluusi ku sustaininga ka bizinensi ke katandikawo n'akozesa mode of advertising ey'okweyambula naye ate era ebiseera ebisinga n'abantu be baba babuweereza bizinesi ye bakozesa okweyambula stationery y'ebitabo ebeera yakwetunda kasiri ate ogeka bizinesi erega oli ayinza okwagala kola station ye y'ebitabo ogenza n'ogatta kasiri n'okwetunda badde ntidde so kakati
lwaki abantu be bawoyereza obuntu buneeno bagenda ate ne babuta Saimo tubeera mu laavu nga oyagala omukazi nga naye akwagala oli Bulaaya weeyokya mukazi kwekuliwa sembezo omuzindalo ogwo gujja bayire kino kankyogere wano njagala otegeeza abasama muteeka sente nnyingi mu bakazi ate bwe mbamunukiye nebudde nemumalira mu kasabbuuni ne mudde eno ne mutandika okuvumbeera mukanya kugamba yimusa mukazi bawa alina sente kyomusajja yakomyewo e Kampala n'okwenda akyakola ki waki temuva ku kasabbuuni bakasalengera gwakwogedde abasama muve ku kasabbuuni kattira ddala emisuwa okusinziira ku kunoonyereza gigaziyira ddala ng'ebbugumu owunyirizaako oluwunyize bwoti katya n'omala emirimu gyo kakati njogere ku sense yamanyira nnyo ebintu bya kasabbuuni ebyo tweyanziza sula lwaki bakufutya Saimo saagala abantu banyinge sula bw'omaliriza submission nga mmalayo eyange nedda tofaayo yogerera awo ina makulu waliwo omusumba mukwano gwange ali Lubage sijja kumwogera linnya w'amaanyi nnyo yali yamanyira nnyo akasabbuuni ng'akakuba mutuntu ku makyalo eggulo agera okutuuka ku muwala gwe yali yeegomba yamalira mu dakiika ndowooza nga 3 ne yeekwasa ebintu ebyo obadde obugumanya ebisambi ekyanyi kyali kitigerekese ekyanyi kyali kitaka kwongirako akasabbuuni kagaziya emisuwa mukaveeko I can't believe I'm part of this conversation. Manager w'omubiri ayombye maliriza Nyanzi akakatambiko mwakakwata bulungi Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu yennagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi. Abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Kakati ebiseera ebisinga kansooke njogere ku kyalaavu bw'okwata akatambi n'okaweereza omwagalwawo mu process omubeerera ne laavu aba amaze okufuna kye twandiyise ransom omuntu ekintu kyakukozesaako okubaako ekirala kyafuna. Abaana ab'obuwala bano ebiseera ebisinga naddala abo bwe bateera obutambi oluusi kaba kakwatibwa ng'omwaka gumu ebiri emabega naye ng'oli yeye yakatereka mu ssimu ye akalina kati n'otuuka mu tayimu ng'omuntu oyo ogenda switchinga omuveeko ogende ku muntu omulala naye ne weerabira nti olinako okaate by'obadde okola ki ojja opayiringa ng'obimuwa ye ali wala ali bweru talina kyagenda tajja kwetondera mu ngeri eyo esobola kukukyusiza kwa omukazi bw'obeera ng'omuli kumpi okwetonda kuba kwangu bw'aba atabuse nnyo ng'owulira okyamwetaaga haaga yokka ebemala okitegera aba amaze okukyuka naye ali eri wala ate nodda ku status n'otandika olulumya nga bw'oteekayo obugambo obumulumya bw'oteekayo abasajja b'abapya kati ye kyaba ayinawo essaawa ezo mu ngalo ze ekyokulwanyisa kyatandika okukozesa kwe kuta obutambi ebiseera bisinga obwalaavu bwe butyo naye bw'abaana baffe bano abawala nga Gloria Bugi akantu omuntu koolaba nga ye yakakoze ng'ali intentional ye yakeekolera
ng'agenderedde yakakoze nga era ali very strategic. Kwanza olwo yabadde ngamba nti baba amulikodinga nga ye yali akola bibye mukwano walabye engeri gye yakyusikiddemu ddala mu kamera bw'ati n'agitunula ekyo nange nkikola naye tewabaawo kamera wali olabye ku ppono olaba pono oli yabuuza olaba ppono wali olabye ku ppano ojezanyira kati waliwo ebintu waliwo ebintu tukkirize waliwo ebintu omuntu byakola n'olaba nti ono akikoze intentionale ate takikoledde mwagalwa kubanga singa yabadde akikoledde mwagalwa abaana ab'obuwala bamanyi kodi ze batusindikira kiteeze yali akoze kantu ke kakulaba alabako yakola akantu sikakulabako ng'ate agenda kalabirako teyeraba buli lunaku yakwata akantu osobola okwelaba akabina nyanzi kanga seeki kati yayinza Gloria yagala kulaba ku kabina ke bwe ndabe kugunyu linga seeki ati gwe kwano toyina ne Gloria yayinza bayagala kubeera appreciating now this is my bum ate temuli binyanga kuli ontegedde ekyo kati mwebazaako yakula bulungi empizo tezakola tezamukosa mumpa omuzindaalo nzinde oba mumusirise round bam temuli mpiso temuli dimples okay bali sa kumuzindaalo wamaze ku Gloria Buggi nze nakowe entalo nga nakuyombesa omutuufu tomumanyi enda mu maaso kakati akuyomba na muntu nga bwe bambuuza eyakuyombeseza yani abaana baffe baneeno tugimanyi wamma genda mu maaso abaana baffe baneeno abali mu industry bambi obwaserebu buganyi muwala bakubye ebifaananyi era bwe kuba kutandika kunoonyereza tutandikire ku bifaananyi by'abana abantu ababikuba ebyo ebifaananyi ebyo ebireetera omusajja okuba nga asikirizibwa ennyo ennaku ezo ntambi yakiyita kubeera nti engeri gye batundamu omuwala balina okukuba ebyo ebifaananyi batunde omubiri nti batunda omubiri ne batunda neki ne musiki okwagaza omuntu ng'oyitidde mu mubiri gwe babikola nnyo ne Spice abikola weyatuuka n'ayambala kannika ka Ebrands simanyi Ebrands neyeekubya ekifaananyi mu kannika ne bakatuteerayo kakati ebiseera bisinga abayimbi batera nnyo okukozesaawo naye Gloria Buggi ebbanga lyonna agamba bino agatukubidde alina ne weyeekubira ekifaananyi ng'ali mu swimming pool byonna ne bigaana okuyitawo n'abanga alina okusukkulumako okoba Spice we baakoma ng'alina okukolako ekyenjawulo abeere ng'agenda kubeera ng'atrendinga ennaku ze nga ziizo nga yaliko yekka musically ebiseera bisinga bano abayimbi abakyala abali mu music kino tukikweka nnyo amawulire naye ate nga ge mazima abasinga bakola bwamalaaya okwesustaining abasinga si bayimbi bokka ne bapulizenta b'amativi bapulizenta b'amarediyo ba-influencers abasinga okubeerawo mu ekonome y'eggwanga abasinga babeererawo ku bwamalaaya nga beetunda era nga ekibakubisa ebifaananyi kati kankubuuze pulizenta ki ekimukubisa ekifaananyi ekyo ekituuka okubeera nga kimulaga empataanya zonna gye ziyita lwaki abaakita ekimutesa kiba kimu ajja funayo omu agenda okumugamba nti naye mwana ggwe kiki sente mmeka kubanga akimanyi nti akakadde akamu oba obubiri bwe bamuwa ku station tebusobola musustaininga era at the end of the day ng'omulimu gw'obwamalaaya guli activated kyova bavuga amamotoka ag'ebbeeyi kakati abaana abasinga bambi amamotoka ago ag'ebbeeyi g'olaba balina abaana ab'obuwala abasinga bapulizenta abayimbi ago amamotoka ag'ebbeeyi ge bakozesa ge balina ge bavuga olina omusanga ng'azimbye oguzimbi ogunene oguzimbe gwayirumuludde nga gunene ne webuuza one finances ze ziri luddawa nga ne womunoonyereza talinayo wadde ka business kalala kakola wadde ki ekirala kyayitamu okuyingiza akasente naye nga mubiri gwe mwajja finances inayo sister wo bangi tumuwe connection bangi kangende mu maaso akuba maama okusinzira ku nfaanana yange sister Musasi wange ekibuuzo ky'abaana bakibuuza nnyo nti gwagamba banno nti bajjayo ssente tukuwe connection waliwo black thigh ne white ne brown thigh kati brown thigh ebiseera ebisinga eyitawo nnyo kakati tukkirize tugaane
abaana basinga ebintu bino babikola intentionally okusobola okubaako boundaries ze basala ne babaako gye batuuka naye kati kino ekibuuzo kankibuuze gavumenti Gloria Bugi yata akatambi ku Mande ekiro kale wekatandika okusaasaana olunaku olwaleero wiiki etuuse kuggwako nalaba Bitex ye yazunga n'obupapula gavumenti Minister wa ethics akoze eki kubanze mbadde ninako scenarios nyingi mwebadde nsuubirira Ministry of Ethics and Teyafa. Simon Lukodo. Kati obuzibu Lukodo bwe yafa. Muntu yafa ministry teyafa. Ministry naffe tulowooza nti yafa kubanga Lukodo yagezaako bambi okukola ki. Naye kati mpulira oba bateekawo baakero oba yaakero oba okero ali awo mukyala. Bannange muli luddawa bali mu kwezibika musimbi abaana beeyambula eggwanga lisaanawo. Bano abasajja bali mu kwezi bagambye kati lisaanawo kitundu kye Uganda ekiweddewo. Ati mu byempisa banaye tusaanawo omuntu eyafa emyaka 2 nkyogera nnyo bwe bamuzza wano n'azuukira ne bamuzza n'atuukira mu ebyo tayinza na kuyaaya na kusigala ku nsi kakati anti kati awo wenzija nti kati abasajja banene we batuula eyo parliament eyandibadde eteesa ku bintu bineeno enneeyisa y'abantu eyandibadde nawulirako waliwo etteeka lye baali baleese mu 2014 eryali lyekuusa ku kulago obwereere byonna baabivungavunga lwaki kuba bano abantu bo interest zaabwe teziri awo interest ziri mu kufuna ssente kati abaana beeyambudde ate era nga n'abalala beeyamba kubanga ate bwe balaba Gloria Bugi nga tebalina kye bagenda mukola nga Nikolo yeeyambula tewaliwo kye baamukola nga Shira Gashumba yatulaga obugaati obw'ebitaano tewali kye baamukola era ekijja okuddako kwe kubeera nga kati gufuuse muze buli ayagala okubeera nga awambamuuko wiiki ng'ata kati byadda ne mu masomero kati gye byogenda okuwulira ng'abamubuzi beetwala n'ow'emakerere ti ow'emubuzi atadde ow'amakerere atadde bibeereko ku Twitter kati ly'eggwanga lye tulimu twesabire nnyo tweyanza ege kasi ngenda kudda wooli naye banne nga temunnabuuza poliisi kye yakola kati banne bambi Bugi oyinza mumukolera ki bemigo kumanyi maago nze poliisi ndi mujisasa bayinza okuba poliisi ebyokukola babimanyine nabo batya kuba ogenda mubuuza bibuuzo ki tamanyi Luganda jukira alina okukola statement ya nudes mwina kati okukola statement ku buli kitundu ekyalabikidde mu ka video n'obukakafu aba forensics kati awe bajjira ne bambi kyetwasubiddwa mwene emboozi kiri kimu tyenanga affe tabaddeko enanga wandibaddewo n'otuwa guno okweyambula ekibonerezo kya nusu 5 kasirye art Gloria badde alina oluyimba by the way ne kati akyalina oluyimba artists okweyambula ne monetization ya results z'okweyambula abantu bagamba bwamalaya bufuuso bwamalaya mu bayimbi ate nga teri muyimbi asobola kubeerawo essaawa zinombo nga tagasseemu kantu abalojjase basinga bannamukisa nti buntu tebunnakola ki tebunnata obuzibu bwe tulina ne art yakyusa waayingiriza akasente luli artist yalowoozanga stage yokka kati n'atuuka ebintu ne bifuuka digito abamu tebaamanya buti basobola kuyingira digital world kubanga bamonetizingirawo kitegeeza abasinga bali balina okufuna alternative bwe tuba tubyogerako ebiseera ebisinga twesiba nnyo ku ba artist abakazi nene ba artist abasajja abangi bali omwo beetunda ava nga tuvugezera ku byagundi byaki OnlyFans kati nga tetunnatuuka ku OnlyFans omuvubuka abeera waawo nga muyimbi naye nga ye bamami be bamuteekamu era eriyo n'abeera waawo n'omukubira n'omugamba tulinawo akavulu ka $5,000 mami n'amugamba bakuwa mmeka 5 nkuwa 2 miliyoni 2 nsigala mu kifuba n'asigala mu kifuba kaliya neeyitaawo n'abakyala abo era kasumukazi akwahaga bwati ng'agenda muri Traffic Fameka gikonkone giteekeyo
olaba n'abakazi bennyini atuuka ekiseera basobola omukubira ne bamugaa tulina ekivvulu ezirobwe tugenda kuwa miliyoni 2 daddi n'amugaa bakuwa mmeka 2 mukyala wange ogende mu mpewo eyo yonna ku miliyoni 2 nkuwa 6 sigala waka naye n'asigala mu kifuba kati industry weekola kiti okubeera lezi eri generation y'abakusaasira nti basobola okgenda ne bamiisa kisima bagenda mumala emyezi 3 mu ttuwa tekyaliwo abakazi era tubaweemu ku respect baali hard working yes nabo balina ebyabayitamu naye okukola okwaddala nga baagala okukola ku lw'endongo babikola ki babikola okitegeera kati guno omulembe twagala nnyo okuddawo ne tusosola enjala n'osanga omuvubuka nga alina engeri gyakuuta mu face nogaba bannaye kati Shanita akola atya nga ne Brian ate yeekuuta bw'ati okitegeera of which si kibi endabikawo kyekitiibwa kyo naye aba baba positioning just kola ki kola trade okitegeera kati oyogeddeko ekyebyobusuubuzi weekiri ng'ate kinene omukisa abasajja gwe bayina simanyi balabika tebanyiiza bammami oba nga bo baba baweereza nnyudi zaawo bagira kano kaaba maseeka nga tebateeka mu face omuntu akuba nudi tabula okitegeera kati bayinza obba abasinga bo bakola kaaba maseeka tebateeka muki tebateeka mu face naye nga singa ne bateeka mu face nayo kyandikoze eki kyandibaddewo obwamalaaya gwe gumu ku mirimu egisinga obukulu mu nsi yonna guzze nga gutambula guyita mu generations zonna tewaabadde ensonga egulemesa ku penetrating ku internet na social media abasajja babeererawo ddala nga bizinesi bagitambuza abakazi ku street tebakyaliko ojja kwekanga n'abali ku street balayisi naye ekizibu ekiriwo ku street wamusangangawo ng'ayambadde n'olaba ennyambala n'olingiriza n'okola kiwe bityo twabayitako ku makubo kati olwaleero ku makubo awo ku dayidaawo juke dayida eri ku kkubo lidda waffe we bayita ewa kiiwa nga bw'oyitawo akawungezi obonye betunda wamanyi otya kyagudde olubegi nga bukedde wali osuzeemu nali nva waka mpita buziga ng'atambula ng'emmotoka etissa akabindo bwaka yali asuzizza bangi okitegeera kati ebifo ng'ebyo kati obuzibu obuliwo engeri gye giri digito era n'endagako eri digito omuntu ajja kugamba ndagaayo akantu kati ngenge gy'olina omuwaayo akantu olina okwerekodinga bw'otassaamu face agambe bwatyango nimbanga okajje ku Google okitegeera bwatyango nimbanga okajje ku Google akwate face yennyini akole ki ateekeyo okitegeera teweeyibaala gwe oyinza okuba naye gwe wasindikira akantu ojja kuba akamala ovuma bbugi naawe akako kafulume okitegeera so kakati woba omanyi wali osheyalinze kantu ekyo nakyo kikola ekirala tuyina abasajja mu diaspora nga libido yaaba eri waggulu bweti bo babeerawo eva waliwo omwana yantuukirira nga ayagala genda bweru ne mugamba ntera okusanga ku live z'abasajja abali ku mawanga toyina gwoyinza kugamba akubuulire process bweba yaŋŋamba abo abasajja omuweereza messages eyokusatu agamba ndagaayo akantu messages eyokusatu agandagaayo akantu kuyambeko ku process bwenaakola kibwenaatambula nze nsobola okuleeta wano nina obutuuze nomuga naye nga kibirige mumanyi yakamalayo omwaka gumu kitundu n'obuweta nabufuna naga yankakasa kati abasinga obutu bwe bukola ki ali kubusitamye ayagala kugaba butuuze okitegedde kati babeera eyo ensi yakuwaasayira mwokole kyokka osinga kwonona sabbuuni waayo oli kuba wali ekampala obasaba obuntu naye nga ate tokola ki eri abaana bangi abasindisa obuntu olwa visa ya Amerika baana bangi basindisa obuntu olwa visa ya Bungereza oli namugamba nti gwe bw'osindika akantu ofuuse mukyala wange nga process etambula okitegeera simanyi mbadde abantu ba Bulaaya nsinze bamanyira mu kubeera ba activist naye kati ate ne mu kusaba obuntu nabo kikola ki kuba buli muntu afuluma eggwanga n'agenda afuuka activist kati kaseera kano n'akamala okuva ku ssimu nga okugaba Museveni agende kyaddako ku ssimu kunoonya kantu okitegeera abaana ne babagwamu muzigundi babeera kuziraivu eyo nagaze bannaye nze nsobola okutambuza famire yange yonna ngitutte kumba ayagala abawala bawulire olugenda mu inbox anko Jim oyinza kuntambuza otya akantu okitegeera era complain zibaddewo bawala bangi obuntu obufulumye ng'abantu abafulumiza baliwa mu diaspora awo okitegeera naye gwe aweereza akantu njagala kugambayo ekintu kimu omuntu asobola okuweereza $2 nga 2 omuweereza akantu ate obanga olinamu ne kanyanya bino simanyi oli ku TikTok oli kuki olumala okamuweereza bwoti
nga naye akola kye bayita resale ng'ataagabirako munne gwanyumiza aha nti mbadde wano amayinga nti nga bwe bansindikira n'ennyumya nange bankusindikira nokwaki kakati bayinza n'okubeerawo n'agamba naye njagala kulaba ku kiwala ekyo kakati twali babiri wenkifuna naawe nga nkola ki ng'akuwa nti ekiwala nakifunye nkuweerezeeko olabe okitegeera nga batandika okukola ki okwetambulizaamu ate ekirala abantu abo abasinga ne bwakubira bukubizi bwankubira essimu abasinga ensonga lwaki amasimu gammwe agamu tetukyagakwata omuntu akubira essimu ng'alinga alina kyakubuuza atandika nakulayo ku Saimu Official oyogera kino na kino ng'atandika kigundi nakimala bwe kyali wano mu Yuna kigundi nakimala bwe kyali wano nga kizza okukola bino abasinga ze emboozi ze bakola ki ze batradinga kati olaba njumizza nze kati nange wembawo akantu nja mugamba olimba tewakimala olimba awo waweerereza akantu okakase kati mukubaweereza akantu bakakase mwemuva omulalu agamba kankatimbe kubanga ayinza okujja mu inbox yo naawe akusaba akantu n'omwebadalira koze ebyo sibikola n'omuvuma noga naye nga gundi yapa akantu kokawa gundi yekka naye naakola ki kati bambe muntu waweerezanga akantu akaweereza mu Amerika yalooza kasigalawa mu Amerika kamala ne kadda ate ffe ab'e Kampala ne batweragirako okitegedde kati ow'e Kampala aba ali awo nga bakamuweerezanga akantu kakoze eki kakomyewo so solution y'akantu eri emu gwe wenna ataagala kantu ko kafulume tokakwata kuma akantu bw'oba toyagala kafulume ne bw'oba okagaba gw'okagabira leero Mozo Radio yayimba n'agamba olutambi lukyusa enzungulula abooluganda baawukana olaba abooluganda baawukana naye kati olwo boyfriend gw'oyina leero we munaakyankalana ajja kuta akantu oyina gw'okaweereza ng'oli mu ku slave trade otunda ne bw'ona okamuweereza ayina abalala omuntu wabeerera ng'ayagala okugula akantu ako kitegeeza ne baadiiringa nayo banyumya emboozi baakantu era ng'asoose okukafuna yagabira banne mukagabaawo era stiru kajja kukola ki kajja kutambula kati solution eri emu bw'oba toyagala kantu ko kafulume kasigaze kuba abantu baatabusa abantu tebakyalina byakukola abeerawo n'agamba intaneti ng'esirise nnyo tugitankalanyemu nakinaga ne gundi yampa akantu ne bataaka ki ne bata akantu okitegeera so solution eri emu muleme bikwata kuba teri agenda bagambako kati okusofa kikiriwo teri agenda bagambako mugambe nti kanka kuleete live okitegedde akutika empapula azimale okatwale naye akusuubiza visa omuwa akantu bw'amala okulaba ate akubulokinga oluusi oba asigale kubiboozi ate n'ekirala omuntu yenna bw'alaba akantu eba climax kiba kiwedde kati oyo yenna ali mu kulimba visa ng'akusaba kantu bw'ona omala omuwa akantu kiringa wano omusajja asobola okuspendinga bantambi awo baspendinga ssente ng'anoonya omukyala ne kasita bamaliriza kiri taddamu kukola ki okitegeera zikefusira zisindika ne bw'amala okukafuna eba climax nti baba batuse ennamusa etuuse ku nnyoga eti ekyo kyonna kikoze eki kati omusajja ng'akuli bize abamu talina nampapula zimuzza Kampala tajja kukusanga zikyaganye ali eri kati gwe bwakulimba n'omuwa akantu ekyo kiba kiwedde aba agenda kumulala kuba amanya gwakumaze olaba bano basitula babikoleranga kuba Beyonce mu ddoomu kati naawe aba akumaze ng'agenda kukozesa gwe nga ki so musigaze obuntu bwamu toyanze omanyi olwo nendala by the omutalo ogwali guzze kati mu bana abantu ba bulijjo mu bawala oli ajja n'akusaba ebifaananyi ebyo maybe with some payment kakati kye bakola asigaza ebifaananyi n'abisindika nze oli yali amperezaako ebifaananyi by'obuseego ng'omuntu yeebajjudde ng'abiweereza amutegedde aweereza nze ng'abiweereza kwagala ng'avumirako ne benkola naye nga adisigalizinga ng'omuwala naye nga nze mu society mwempangalidde nkimanyi teri muwala asobola kutandika ku tradinga buseegu wadde alina ayagala okufuna omusajja balina kyayagala okujja ku musajja nga bwe naakwata ekifaananyi ky'omutwe gwange nenkukweze ngamba olaba omutwe gwange wegumasaamasa ogwange tegulinga nga gwa ssula oyo gwokola naye kakati ekyo nyayo kiteeke vice versa ku bitundu ebyo oba ontegedde kakati yeewaana nze nina ekyamazima nga kati nanyini bifaananyi yali mweru naye nga kitegeeza nti ayinza okuba nga bino ebifaananyi bagenda ne bikujjako gwe omuwala atulaba
ne babikozesa for businesses n'okubba baki abantu abavubuka bakwata ebifaananyi ng'agenda abisindika kubanga ku nsi kuliyo abantu bo nga ye kasaawa ku nude pictures akyamuka n'akuweereza ebifaananyi nga n'akuweereza ebbeere bw'ati kati bw'akuweereza ebbeere bw'okyemuka nanga kati nteerako ssente nkuweereze n'ebiki n'ebirala kakati gwe muwala gwe ojja kuddeeba kuwa ssente zolowooza nti nnyingi kumbe bigenda kukozesebwa ekisemezi waliwo yaŋŋambako yali alibaddeko mu WhatsApp group ye n'asanga akantu ke nga katambula naye nga buli mwaka kubaganyako ebirowoozo nga feesi yetaliiko najjukira gwe yakawa naye nga abantu bali mu kubaganya ebirowoozo ku kantu ke Saimo kakati ngenda kumaliriza lawo entambi ng'omuntu akola around the management you're working around the management ya Gloria Gloria saazi ntumogera kubanga yakola ki we've seen worse pictures nekusinga eza Gloria by the way kwogera nga bwayogedde Gloria talina kye yatulaze Gloria yatuwadde kookonyo yes kyetwafunye ku Gloria she's just insinuating nudity kubanga oba ontegeera simanyi kiki kye mu planning okukola Saimo ekisooka I don't know waki mugamba yabakokonyeza kino mpala what is kukokonya kyengamba tugene mpala what is kukokonya mu Luganda lwemanyi define kukokonya okulagako ekitonotono kukokonya kwe kufuna ekitono ku kinene kye wandifunye nanti kyengamba abantu mu abaseego yesebo mulowooza ekitundu ekikyankala kyokka ke kali kyataabalazi naye olwedde kati amabeere waliwo abantu bo nga kibamala tebaga exposing ngoli kyaliwo gwebadde tugamba aliwo waliwo akabina akabina twakalabadda ate mwakalaba kali weerere maama kali katangaala kati ekyo ng'okirese Saimo kino sigenda kwogera nga ali ku management ya Gloria kanjogere ngo atunulira ensonga waliwo kintu kyemubuusa amaaso ku bannaffe abo the exchange of nude pictures and nude and explicit videos for people nga sibbaawo for money exchange abantu kibalina okuba nga bategeera era abawala babeere beegendereza nnyo waliwo emikutu ejajja egigula obutambi ng'ovuddeko onlyfans.com waliwo n'emirala x videos zaani oli kyakola ayinza okuspendinga kakadde kamu bwe kati aka Uganda n'afuna nude videos from desperate girls young girls ngaabo obuwerako ate ye in return n'abako watwala awalala mu pool we yasasulwa ate ekinene eri nga business ya muntu okitegeera so wetutaamale kunogera ddagala kintu kino kya desperation mu bannyinaffe bano okuyagayagako we kuli kwamaanyi nnyo naye ekinene mu kino Saimo fenga abantu fenna as humanity ne society yaffe mutuwangalira essaawa zino tuwabye fenna and everyone is to blame situation zino Saimo we zijja zikulaga ekifaananyi ekinene ekya society yaffe the sorry state mwe tuli ekinene nnyo wekituuka ekiseera nga ne pastor asaba akatambi pastor nze yansabye akatambi ono musumba basatu bamusabye member wa parliament mukaaga bansabye osi ba police CID bonna batusaba nze n'aba president bana kupano tuyinako aposo nya okitegeera nti ogenda okulaba fena as a society naye nze ekyabalemeseza okukabaweereza kannemyo downloadinga kuba nino meme naffe tekako galubindi fe as a society fena morally tudikeyinze kati buno obutambi bugenda okufuluma oba n'abaana bagenda okubu exchanging for money okubutabaweemu ssente ng'olwedde the template mututambulira ffe nga ffe it is okay with it almost kwegamba bakola ekintu nga kiri normal we have normalized obuseegu okiraba Saimo kakati awo Gloria tusobola okumunenya tunenya n'abalala abata for their reasons naye tusoke tufuneko ku torch to reflecting ku society yaffe ffe nga ffe akatambi aka wekafuluma ku lunaku olwa Monday ensi yonna yali united nga maani kugamba kafulenge gye katugatta fenna nga twali mu lutalo
lwali luwedde olutalo lwa atisi yanadde nga Didier Drogba bwe stopping olutalo lwabayeekera mu Ivory Coast batwala be World Cup. Yes. Tukitwale nti kati kano ke katugasse okuva mu lutalo lwa electoral reforms. Bobbi bikyatambula naye obutambi nga weebuti batujja kuba ekiteezi wali bali babitujjako ddala obutambi nga weebuti bukulaga nti ffenna abantu tuwemburesinga kuba n'omuntu gwakoma kugenda naye mu July kulwa kusaba ntaasa ntambimu abali mu industry ntaasa nkutereko kyammeka waliwo yaŋŋamba my best journalist nteerako naye nga yagala katambi so kikulagira ddala society ffe nga ffe ti byaddala empisa ziri ze twalina ziri naffe lulinga byesittaza nga tugamba ekintu ekyo kyesittaza olina waba kikuweereza oyinza okugamba tokiddanga butompeezanga ebintu bino naye kale saa zino tuyaayaana we are craving luli wayombanga bitakukuweereza webali oyombera butakukuwe Government buli werwa nnyo mu buyinza ogenda okulaba for example kalaba ekiri mu media waliwo omukutu gw'amawulire ogumu gwo ne tagline yaagwo dadadadada gira sikyogedde gira ogenda okulaba obagenda kubivulu ebyo ebifaananyi bibakupa okitegeera ebyo abakazi abali half naked biki bibamanyiza abantu print media okuba mukama yayamba ezimu ne zigwa naye nga the selling point was nudity because abantu kye baali baagala at the time kati ensonga eno sayima olabanga nenekokko kuba n'abaana bano butambi webuta these are just oba ng'ambe bonuses naye nga tukyalina the biggest challenge tulina ate ng'eyinza obutagenda because of bingi bye tukoppereza tuli exposed ku cultures nyingi nnyo tunomalizinze obuseegu emikutu gimigatta abantu nga bulina kwabaawo emipya egijja nga tajjo gikyongerera ddala for example akuba sayimo kati goli muzeeyi naye X ku Twitter gimayitanga Twitter obutambi buli lunaku ne ssaawa zino singa nkulaga essimu yange news feed kyova tovaayo mba ngenze okufuna amawulire gamu ngenda okulaba nga kanguddeko nekitegeezo bisakinga sibisakinga bijja ne bijja wamma kibayita algorithm kijja kiba kiriwa kyosinga okwagala kyolabalaba bakikuleete okitegeera kati mulimu nejo emitimbagano gyo nga tebalina buzibu Instagram era byabazungu nawe mbikuba Instagram kyo waliwo omusajja amuyita Kedukala Mayimba olimba mu WeUp ne features n'agamba nti Instagram is the only way you're selling pussy is the kwe batundira ng'olina kapayo kati abakazi ate bali eri wakuba Instagram tugitegera bulunnya abamu abali wano ne bali abagitegeera katale ebifaananyi ebibeerako biraba kwentayisinga muntu najja mu DM yo ne muteesa ebyammwe muteesa mulimu kati Instagram yabana abantu nga bo tebana kuvaako nnyo nsonyi ziri ne bateekayo the normal people ne bateekayo then wagenda kuguli omukutu gu onlyfans.com bali abagwe eddalo abasalawo waliwo omuwala no bamuyita Nana Weba mumanyi oyo Nana video ya Bebe Cool yes ya Aziza Zion yakabulengane mwe yali recent ya Aziza Zion era batambula chine ekiwago kati oyo omwana alina omutimbagano ku X baguyita naligukeberako baguyita bati erinnya lye sinana alina erinnya lye yeetuma nga betuma ne alter ego names ezo nickname nebeerako kati oyo sente afuna kiralo otwaberera mu COVID yabeezaawo bamalaya bangi besimanyi kumanya nga basindikira obuyambi kati ogenda okusanga nga waliwo abantu abalinga ye sigamba muno oba wato wakola nga ali awo amanyi how it works sente bazifunamu batya nabeera nga ate ne bana abali eno bano bakuswita bagamba amuveeko kati mubeere mu apartments zammwe mubeere nga mumpa video mubeere nga mumpa content bwati zebakolereza accounts ez'enjawulo nga that is how they make money okitegeera so mu ggwanga Uganda sayimo nonsonyiwa these are bitter reality sad reality mu ggwanga Uganda ng'ogenda kusanga namukadde Abitex myaka 13 ng'akutte empapula nti atwala Gloria Buge mu kooti era ng'asaba CID enoonyereze eyambe ulira the contradictions tulina mu bantu nga wano mu ggwanga Uganda waliwo n'ekifo ebba eri mu Kampala wano nga bava ku kumansula ne beerya ku stage ne bakola buli kimu kyonna obuseegu nga busibuka awo mpuku ya buseegu naye nga mugiwaana ne mugiwaana naye nga CID eri etudde tekoze gwa in fact bangambako mbo basituka olukodo nga yakafa egundi yaddako nga afudde abaddako babagambako ku bbaala eyo ne basitula bawanvu n'abampi ne bagenda bwe batuuka ku bbaala eyo
nanyini wayo naga tusanyusa okubalaba kati tukoze tutya naleeta abaana bo n'abalayininga bana basatu bana yabawe emichomo bagenda okuva nga bagamba this is the best place ne bagamba tewali buzibu ne bakola alipoota this is the best place we have ever seen the hospitality they were given obo kitegeera kati tosobola kuddaawo gwe Abitex ogenda wabi ate wali wa CID nga waliwo already a barrel a brothel eya oli mu contradictinga kiyinza okubanga mu ekyo ekifo kyoyogeddeko waliwo bannyini kyabamaanyi kati katutandikire kuwona omu atalina bamaanyi kati eggwanga werifiira wemubeera mu that impunity etteeka lirina kukwata aba mutono mbulireko abanene oba kitegeera nze njagala kugirayo kifaananyi ekinene ekyagala okusiigira nti fenna as a society twafa wetugenda fiire ddala kati wuliriza kati labayo ekiri mu music industry ffe mutusinga okubeera nga tuwangaalira osanga manager nti yesula nafuna omuyimbi we nga muwala kyasooka okumugamba okutunda music agenda tandika na kunyambala olina okulagako webityo wabulabanga because that is for business ono sula wa business amanyi audience kyeyagala kyekiti walioga ati omanaginga mubiri owayi kali kuvuga tuwaziwe kakwagala akasajja kazibu nnyako audience eyagala ki oba kitegeera nina omuyimbi wange gwenjagala ennyo alina kivulunga nnya Okitoba Shiba yakoze show ne Zubeda n'agamba nze ngenda kujja Mansule because that is what kyetwamanyira and we are okay with it basindalera ssanyu baani bonna that is what they are saying naye nga babikopye eruddawa neeri bannaffe bali hana ba Beyonce ojjukira Sobagudde Franka yakola akatambe kabukedde yagamba nti she was singing some laments like this so those songs attracted me those musicians from abroad am I no what occurred me okitegeera so waliwo kyebayita cultural exposure Sobagudde yakwata omukazi omukadde kati yali ayogera nga yewozaako lwaki yakikoze nagamba what occurred me I don't know what occurred me there are so many bonkumets in the world the handsome boy I don't know how I got such a courage naye ng'olaba nti tukopere ebintu bingi nnyo amayi nomo what occurred me okitegeera songs say and the Rihannas of abroad and I said wow so ogenda okulaba mu music mwenyini biri ebintu ndozala wali omuwala Zafaran weyavayo n'akonfessinga n'agaba naye ekibatu kisusse nemukuba namukuba mubuuza nti baani tubakolereko boogere anti Abitex agenze alopye wa CID gwe batwale ne bamuwa emicomo okitegeera ne bamuwa emicomo naye omutima ogusobola okulaba akatambi ka bogi naake emyaka 13 walimbyemu Abitex bebategeka bassebadduka togera omwana mugumu yategeka after party ya independence kali nze kyenebuuza kiri kimwe era bwe nalabye ebya Abitex nebuuzizza kati Abitex bw'alabye akatambi alispondi omubiri gwe guli yakikinze gutya Abitex enkofira ye yavuddeko kakati nga mmaliriza sayimo waliwo kye bayita objectifying women as sex objects just kugamba abakyala twabafuula kye olaba omukyala awo sayimo n'owabeera muyimbi nga balesa omukazi sigamba gwe but they are men nga walaba omukyala awo obanga alina kyayambadde biki tagenda mutwala lwa kitone kyoba ability eyo okukola ekintu atandika kumwambula n'amaaso bituuse ku bannyinaffe ku mirimu gye bakolera eyo bakiyita batya sex harassment oyo abeerawo ng'omukyala ku mulimu okufuna promotion ekibatu kijja kubeerawo niwabeera nga badde akola bulungi nnyo ng'omuntu on merit nga tebagenda kubeera nga bamuwa kiri buli wamu ku mirimu gye tukolera mu music mu firimu luddawa byonna ne mu nnyumba enkulu ey'eggwanga byonna gyebiri engeri abakyala gye tubatwala ne mu White House twabirabako Bill Clinton ne Levinsky omukyala oyo nti ensi bwe tewetambula ogenda okulaba mu firimu ze tulaba wano firimu zonna ng'omukyala yeeyambula emirundi nga 10
omwami ku mirundi ng'ebiri waliwo omwami bamuyita Chris Evans Kawese nedda Chris Evans oli Captain America Chris Adams Evans ya nudize zalikinga ne bazikubakubamu naye society nemuwaana nga we yabala era nemupating on the back gwasinga ezo mukyala we zaafuma yalina tali Portman ensi yonna endorsements yali alina zonna nisaliko okubeera nga zimuggwako oba olengera society so mufunze nti omukazi bwe yeeyambula byalina almost bikola ki yes omusajja bwe yeeyambula n'ekifaananyi kivayo bulungi atanga kuba bulango bwa energy drink webali nnyo oba w'amaanyi singa Haji yali nti yabadde yeegolodde bulungi nnyo singa ku billboard ya wali ku Kampala road singa yali oyo Haji singa ajjuza abantu ne kati omukazi zambi we yeeyambula te kali yegenda efa ziza luzinda wadde yakuba oluyimba lw'ekitone kali yafa paka we yali nnyonyi kyetwali tumulabira mu yes naye omusajja tekisoboka bakuwaana buwanyi ono omukyala webale nnyo yali apikinze ku bakomedian ba social media awo nekifa ono omuwala Gloria Bugi ebyaddala nze nkyogera wano nga sekiruma muntu tutekewo amaaso aga abiri kaliya ye ya music ewedde yeno weegwanga kiri kigenda abambaga atayadde ku kali yabadde ku muyini kati let us pretend tekawo muyimbi yena ino omulala mu kifaananyi kya Gloria Bugi oba okitegeera kali yebeera egenze unless nga nawe oli mukalabakalaba nnyo nga music awera ekitone nga kiwera because twogeddeko kubaaliikinga Cinderella Sanyu naye because of her talent music yali w'amaanyi nnyo nga asobola otwerabiza kino naye wobeera nga ekitone kiyabayabamu nga tekyetengerera music nga wakwogerera kino yes kino wekijja buli oddamu okulaba omwana yogenda kujjukira bino yogenda okuddamu yebeera efuuse trademark ye forever mu kaliya ye so era amagezi ge namuwadde Gloria namugee kati Gloria omanyi tunoonye Nana Weba amuteke eri mu oba oli omwala gold vivi bali bafuna sente endalu ne golf atekaya akantu onule fans obadde kyali Nigeria omanyi sente zaalina ibe ne bamutulabako ane ogigenda kotya bisoma busomi kati olina okunoonya it is a sad reality yakusasula sabusigola munno waaki mitwalo 3 nti omwezi ate omuntu sente zivaalinga content wa Nana ayinza okubeera nga siwe beeyo ne content wa Queen Masolo singa bagenzeeyo babera ku Telegram oba kitegeera Telegram balina yakao era kati abaana ba Queen Masolo baani bonna bantuukirire okay mbawe connection otherwise ono kolero bagabira obwerero ono okuyisaayo mbono bali mu kutta echumi ya furumya naye esi ya yene nkuba omusana ebyakira awamu yali yakafurumya abakiteezi ne batandika okujja chumi nga afurumya chumi yali yesitaza yali na mulema chumi yataale yali na kolomba